nkwate wano ka video mwana aka Tik Tok naye nammwe ba followers bange nammwe mulimba sisobola teekayo video from yesterday nebeera nga ne kakati ekyali ku likes zizi na 23 nammwe musharinga abantu mubagambe Shaki baby kwali sokoleke gwendejire kasoke nzizekawo ka music nkwateyo ka TikTok wano nsoke kasindikire julungo kamwogerere ekyo kasoke nkaweereze julungo ate abali ku WhatsApp soke nkabawe nabo bakategeere Imelda Imelda mwana gwe jendi mbadde nkubuzeeko nga jendi soko mbuye madam Rashida bamuulizako because nze kyemmanyi oli yatusomesa chemistry njagala omumbuulizeeko omusindikireyo kamme sorry kulikayo sebo mvuddeyo Anna it has been a tiresome day. Really? Oh no. Tiresome day? Gwe Imelda linako bawanga akomyewe tugenda kubeera nga tugeredde. Annaye. Olunaku lumpu. Bana ijama abadde. Ajama afuse jama olunaku olwaleero. Nengi kyokugamba kambe kwatira nezigeza ziwera saawa awo nga 12 wali kukawala kata. Bonaawo olaba nkonyo zizino 11 naye jama mungi mu luguudo mungi ate ku machera bwe tutyo lino zino singo zobadogino okwoza jjo bannange nze simanyi nakumanya ati wokomeddewo nsanze ngenda kwoza okuva jjo nayo yenge yazinyise ngenda zoolezaawa Nina okuva jjo tuna bakoza mwezo ziwanyise jjo ati olaba wano waliwo abadde ansindikidde ati badde okola kyo lunaku ati ono julunga abadde waneno ku ssimu ng'ali mukumbuuzaako nga nsindikira ka message kati nga muddamu era olunaku lwonna ne Esther w'ekiteeze my friend my international baby friend nfunya ku kyokulya mpulira siri bulungi nfunya ku kyokulya munnange ati olaba emmere musanze ngenda kuteekako ningumpaamu eddakiika ngaaga nga 3 ngenda kubeera ngimaliriza nasatu gaji ey'okufumba emmere mu sitowa teriimu mweri ati mbadde amanda bwegali okuva ku makya tona kufumba 11 lwo yawooza okuwaata ati labayo mbadde ngenda kufumba kati kuwaata ati ba followers ku TikTok kanyambala ekigoye mpaate mangu nesiba kano kaleesu kubanga bana abati bireke emmere jakuwa soko mbe ku juice yekka mba ku juice firiji yona gitaddeko firiji saagitaddeko ate no olabaka obutunda mbadde nkola ki mbadde ngenda kamulabuka muzinaye kasita akanyanguyeko kasita mwangu wa dakiika 2 nga mbumaliriza ngenda teekamu just ka carrot sokolindeko niyo badde okola kyo lunaku lwonna ka message obadde aziramu nalese ku makya ozuukusi nengenda kyogamba buli kimu kyenjogerako tekinnaggwe buli kimu obadde okola kyo lunaku lwonna anti abaana ku TikTok nabo bafuukidde bundi Facebook olaba kati ono gundi julungwe abadde yakadda kati nga nyumizaamu ebyamukyala we kati nga nange bwenkola kiwe muddamu kati wanawako mugaso ki gwolina waka mugaso ki kati kyogamba sirina mugaso Esther, I miss your voice. I'm always at school, my dear. As I talk now, I'm going to the lectures and the music paper. Kati oli ku chichi choliko? Chichi choliko? Nenda koza ngwe. Soko linde kono muddemu. Okay, Esther, see you later. Nenda koza ngwe. Kufukola juice bannange. Kanya soko nte firiji njitaddeko kankola. Nendo zisimu eno yekubuzaabuza. Gundi. Esimu ebadde ki? Esimu eno yekubuzaabuza. Talina kyembuzaabuzaako anti laba. Okuva ku makya oli ku simu. Nkomyewo oli ku simu. Nkutuma kino kiri oli ku simu. Ngenda kukola juice. Kati eno esimu gye wafumbirwa. Dakiika 3 gokka nedda. Dakiika 3 obodde oli firiji oteeseko teke. Temuli mazzi ganyogoga kitegeeza kati obutunda bunyogogeddi. Mpaamu eddakiika 2 gokka. Anti esimu eno nawe leka gira. Leka. Kutoka yange nawe akaunti yange leka.